Maama Becky nkulamusizza nnyabo. Amannya gange Kangaleke. Ndi mukyala alina obuzibu okuva ku baana bange ne wendi essaawa zino. Nafumbira omusajja nga ndi mwana muto ne muzaalamu abaana. Naye omusajja yankola ekintu ate n'akikola n'abaana. Nfunye omusajja gwe nfunye naye ebintu bigaanyi. Naveero nafuna olubuto buli mwezi ndugenderamu kati mwaka gumu n'ekitundu. Buli mwezi lwe guboneka ne ŋŋenda waggulu. Yanteekako ebintu bingi okuleka maama ng'onkubidde nkunnyonnyola ebisinga awo. Naye nnina ennaku abaana basomye, abaana bonna batudde waka, yajja n'ansala ekintu ne kigenda buli lwe mbadde nga nzala abaana nga n'abaana kibagenderako, buli lwe nzaala abaana nga n'abaana kibagenderako. Ne maama Becky ndimuwulirizaawo okuva leediyo lwe yateekebwawo. Naye nsaba munyambe n'abawuliriza baffe bonna. Sirina ddagala lye sikozesezza mu nsi muno, sirina mukolo gwe sikoze. N'omwami gwe nafuna essaawa zino ye yabaako ensonga ezimu ze yataggulula okulaba nga mbeera naye. Naye gye buvudde yonna nga buli mwami gwengezaako bigaana, buli mwami gwengezaako bigaana. Nina omukisa ogw'abasajja ab'essente, naye omwami yali yankola ekintu paka lwe nalwanyisiza ne ng'akantaggulukuka emmaka ge nga nkola bizinensi ne zifa, ne nnunda ente zange ng'osanga ente zifiiridde ku ttale. Naye nagenze w'omwami gwe nnina yampadde amaka, naye nafunye olubuto omwaka gumu n'ekitundu. Buli lwe luba lugira bwe luti nga ŋŋenda waggulu, lwe luba lugira bwe luti nga ŋŋenda waggulu. Musajja wattu akoze buli kisoboka. Ne kati abaana b'omusajja abato be nagenda nabo yabalabirira, yabaweerera. Alwanye ne ku bakulu okulaba ng'ataasa embeera, naye bikyagaanyi. Maama Becky ojja kunkubirako. Nze omuwulirizaawo amannya Ngalese maama kuba bammanyi nnyo. Era bwe naayogerera amannya bajja kuntegeera. Nsaba onnyambe n'abawuliriza bonna. Nkaabye amaziga emisana n'ekiro. Mukama mmusabye. Zabbuli 23 nzisomye. Zabbuli 121 zonna nzisomye. Sirina kye sisomye. Naye nnemereddwa. Simanyi kiki nanzijjako kintu lubuto mweruli, naye olubuto buli ebbanga lwe lituuka waggulu ng'ekintu kijja kikaabira mu lubuto nga kinyonka amabeere. Bwe kimala okunyonka amabeere nga kidda kabina wali kasi okiwulira kabina ze sayini ng'olwo omanyi ogendamu. Onywa eddagala ne kisirika, naye ennaku bwe zituuka ogenda okuwira kitandise okukaaba, amabeere kigayonse, omukono ogw'essayidi emu era nagwo gunnuma sisobola kwekuuta. Oteekeko ku kabina bwe mmanyira nti kigenda kudda. Era ennaku bwe ziggwako ogenda okulaba ng'ate olubuto lukomyewo ng'oluwulira. Nsaba munnyambe n'abawuliriza bonna. Kale mukwano gwange webale kututeekamu obwesige, naye naffe obwerufu bwo bugenda kutuyambako ku nsonga eyo, kubanga ebiseera ebisinga oyinza okwesiba ku taata w'abaana naye nga si yeye, ng'oluusi biva mu kika kyaffe. So waninyambyeko singa otufunirako ku nnamba ya taata w'abaana naye ne tuwulira sayidi ye agamba ki, era weekinaava gy'oli kye tujja okutandikirako. Naffe okukuwa ettaffaali lye tulina. Neyanziza nnyo gwe eri omuwuliriza wange, sigala ng'owuliriza nkomawo.